mukirize nganze munabudu soke nebaze Allah olwakino Allah kyatusizaako ku lunaku olwaleero era mu ngeri y'emu mukirize njozeyoze mugole waffe Supreme Qadi wa Greater Masaka Sheikh Sulaiman Sentongo wentebe Allah yakutuzizaamu olwaleero ngamira kwita kama fese kutejenero kiriza bine bigambo bikusibirire ne banno bonna bogenda okubeeranga otamuzana mu busiramu bw'e Masaka muze mu ofiisi ne mumanyidde ddala lwaki yabaawo ng'ekyaleeta obusiraamu olwaleero okubanga muwulira ofiisi eya Supreme Mufti ng'ebuutikidde eggwanga lya Uganda olwaleero lyonna mabega eri babalimbanga tuli mu Buganda naye njagala okubategeeza West Nile yonna tetukyalina kitundu kitali kyaffe n'ebitundu ebirala byonna nkakasa nti olwaleero ekigenda mu maaso mu ggwanga mu busiraamu bonna bali wansi wa ofiisi eno bajja mu ofiisi eno gye mulimu olwaleero nga tewali nsonga yatwawukanya ne bannaffe bemuwulira abalala okuggyako bwali bwerufu tubasaba obwerufu mu ofiisi ensonga ey'okubiri ow'ekitiibwa Allah mu tteeka ly'ensomye atugambye nti wa amruhum shura bainahum ntusaba Supreme Qadi n'olukiiko lwonna ensonga za Masaka zibeere za kutuula wansi naggwanga na birowoozo ojja kulaba omusajja ayinza okuba nga yasembayo okukowa wansi naye nga ekirowoozo ekigenda okutambuza Masaka yakirina tukusaba obeere muzaŋŋanda ku bagoberezi ba ofiisi ya Supreme Mufti abali Masaka tukusaba obeere mwekkanya nnyo ku buli 100 ekiyingira nga kyabasiraamu b'e Masaka tukusaba obeere omusasi waabwe so oleke kubeera nga ate gwo basakira kkiriza abantu b'e Masaka obeere omuweereza waabwe mwogezi omu yali ayogera agamba sayidi alqawmu khadimuhum ebbanga lyonomala ng'oli mukulembeze e Masaka kkiriza kubeera muweereza abantu bano baleke kuweereza tusuubiramu obulungi mu Masaka tusuubira okukuuma ekitiibwa kya Masaka tuli ba mukisa mabega awo twawulirako ku ŋŋambo e Masaka ate pulezidenti alina gwe yaweereza ne baleza kaasi naye ffe abaasoma ku mateeka g'obusiraamu tulina kye baita nasikhi wal mansukh nasikhi ne mansukh etteeka liyinza okuba nga weeriri naye okulamula kwalyo liyinza okuba nga libadde linafu naye kasita twalire ku mubaka wa pulezidenti nga zokakasa Supreme Qadi w'e Masaka bannamasaka mbakakasa e Masaka tewakyali muntu mulala yeeyita Qadi okuggyako Supreme Qadi bwe tulina omugwati Sulaiman Hamisi n'ebigambo ebyo ku lw'obudde kubanga nange enjala ennuma kkiriza Secretary General ojje wano tuuse obubaka bwa ofiisi ya Supreme Mufti ate era mu ngeri y'emu tukolera omukolo ogw'okuba ng'oyita omukulembeze waffe kkiriza ojje wano mukama wange ku lwa ofiisi njakusaba abamemba ba management mwenna mubeere nga mujja wano twanguyize Secretary General omulimu gwe bamemba ba management ya Supreme Mufti alhamdulillahi rabbil alamin
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيبو كما في جنو كيكيدي رزقوا يوغندا جنو كما في سباسبول يوغندا Sheikh Muhammad Shaban Galabisi kuba madini abatega siku na kuno ga amafu spasikufuti alaiza kuruka huyo pasaka pasachuri tepina ona buano okino kize protocol komyao قاضي الشيخ بحاجة نبا بامي نبا شارع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جويا جوزا يوسا كجاواني شيخ سلايد زيتونغو يوكي باكولا abajja mu kidaala wano obuse tumanya gadde mu fumbiro naye nkakasa era ne kujja bwakakasa olugendo lubadde luwanvu. Ila tusaba Allah subhanahu wa ta'ala wayingidde alukugondesa kama ala sinaba bita kuba ku bigambo by'okusayi habari ila nogere kukojja wange kulembeze buno tanyazi bunyate kulembeze buno jesuwaita akolere jesuwaita okulembeze buno akolere kuba tutwayawukana kuba kumpanya b'obusira tewaliwo olutabaalo lwetugenzeeko kujjako nga sekusulaita wali tubeere mu Uganda muno tubeere bweru wa Uganda te ebiseera ebisinga tuba tufulumya okugenda ebweru wa Uganda kyakusulaiti oluusi yakulembera netiimu tubazifulumye Uganda sebe tukwebaza tubeera mu njagala kwebaza olukiiko lw'e Masaka olw'ekkanso olw'okulongerera ewala ne lulonda kyosulaite paati okulembeze waalwo. Naye ebigambo bino nsaba abali mu bukulembeze mu biigi Office of the Supreme Court mu Uganda tuli mu kwegezaamu bawulira ng'alina byakuuyi ogyomulireko ekibuga ebintu byetuliko tulibeere serious kinagala mu kitegere abamu ku baganda baffe ekwano gyaffe bakadde baffe ebintu byetulimu bamuyiramu omusaayi baafa ate nga namu bakyafa so obanga ogerengeza office of the Supreme Court bakuwa office tekakugizanyiramu kakuzanyiramu okukulembeze Masaka wano balinange bakamba okukulembeze no 2018 nekujjawo tinasanga mu kyali kizibu nnyo era mu abamu olukiiko olwankyawo okuva abamu bazeemu kunjagala nyo ebintu bifa gakolebwa olukiiko lwa kanso lwalumaze emyaka 12 nga terutundanako jukira bwe nasooka okupasinkana nasinkana mukadde waffe Allah musaase ekirakugu nabasaba nti ekindeese mu Masaka wano kiri ekintu kimukukuuza nti sekaseeto ng'ayinza okunjulira era ne muwiki ensembeyo bwe yajja mu ofisi namugamba tetujja kujja ku Masaka kujja ku makuumeerayisa tujjawo nga kanso nazo okukkiriza nti ojja kubeera era kanso bweyamukkiriza naffe okusobola okuba nga tutuuse Masaka bebaza kubeera omulimu tugenda kuligera serious ofisa Supreme Court eno gyemulaba kamwafu baali bamulanyiza omwaka oguwedde yajja n'ensonga 3 era asaddeko nyesi kisooka yeddaawa daawa abantu okukola ebintu bye bategeera sikusikuka busisitu n'okola kintu nakukitegeera era ofisa Supreme Court etadde sente nnyingi nnyo mu kusomesa abakulembeze bano okusookera ddala abali bano mwaka okusooka twali mu Afrikana mwaka guno
okuvadde Nairobi kikulu tegeera kikyosomesa abantu era omwaka guno nga ffe tumaze okwesomesa abakulembeze ate tutandise okusomesa obukulembeze buli ku business era ng'ennaku z'omwezi 23 paka nga 25 badisikaali mu Uganda yonna ne bakiyame bajja kujja ekigulu kamale ennaku 2 nga basulayo kubeera nga bategeera obukulembeze bwe balina okuba nga basomesa abantu kino bategeeza okusooka tuli mu kwegezaawo naye nga kikulu kyonna nga gadolo ebamasaka bano bakitegeere ffe tetukyali wansi wa kibiina kyonna tuli ekibiina ekyetengedde kyokka Office of the Supreme Court of Uganda registered government era tuliwo mateeka bangi babatiisatiisa abantu bamanyiddwa nekootu w'obukulembeze musiramu wa Allah twewetuli ate tujja kubeerawo ate tumanyi gwe owulira nga tetukakasa genda mu kooti naye nze kakasa nti amateeka ga Uganda gebya sangati tiwe mukama wange tuliwo mu mateeka registered mateeka era ffe tuli wansi wa kibiina kyonna ekirala kyonna tweyawula dda era constitution yaffe twakagibalamu emyaka 2 mu mwaka gwa 10 baba tuna Office of the Supreme Court mulala noonya Office of the Supreme Court Uganda era futuwa fatidde ejjende sopa ya kamaliriza sawa kamaliriza Super Supreme Court bwani nangire ku batuuze bano bowereza nabo mu ofisiyo y'abagenyi b'Masaka balabiko alima anjiridde wano ku mukono gwabwe ogwa ddyo Director wa Religious Affairs bakadhi bonna mukama wa yamusaba Sheikh Yasin Kulumba atule kusala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Director w'okubiri otwatambudde naye nga yakulira ebyensimbi mu Office of Supreme Mufti ate nga mukyala w'e Masaka ajatabidda nakkazi siwamanga yakulira ensawo yaffe eya finance nalaye musaba atule kusalamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasomera wano. Ggirize Directorate ya Religious Affairs waliyo ebitongole ebikulu bingi. Ekitongole ekisooka kijjaddaawa yakusaba kyekiweewa yasiinyondo munabuddu eyabutuli okusaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era mu bitongole ekirala binamu ekitongole ekya Slaughter and Halal kuli ebyokusala ebisolo n'ebyokulya ebya halal mu Uganda kyekibira Abu Mahmud nayatule okusala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akusasula akasente kaffe nga zivudde ewa Director wa Finance era twala n'emaka bwetubanga uzze azigaba wali kyakwanzi n'akakuoga gabayo kijja Sheikh Abdurazak Sekimwani Treasurer waffe atugabye ensimbi naye njamusaba atwele kusala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kirize baalulire omukulu w'ettaayi nawano yasibye ettaayi mwezi muto ali ku mukalakaasa ewa protocol wategeeza nti mufti leero tajja kugenda mu kifo ekyo naffe tugenda kubanga tukkiriza omulimu twamuwa kakasa kama tugendera tugenda naye njamusaba atule kusala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Office of Supreme Mufti erina Nairobi town. Nairobi etosooka ya Religious Affairs maze okwogerako ne mukama wawe muliwulira. Nairobi eyokubiri ey'ensimbi era mukama waayo muliwulidde Hajjat Hadija. Nairobi eyokusatu ye education tulibwa Haji Buwengo Jamiru. Nairobi eyokuna ya research
Communication Research and International Relations, Dr. Chiku Musawa Somisi Makerere, Dr. Sembayo, Yasheria and Legal Affairs, Dr. Warusi Abdul Hafid. Salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Président waffe ali wano Nigeria President Media Sunday banadini muzikiza ez'enjawulo abasobodde okubeera wano okwesompola mu ekitiibwa Bogino Masaka Kasooka Sheikh Ibrahim Ntanda ojja kusaba watuli kusalaamu ngaali awo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yuko kubiri Sheikh Mahad Kaboza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okulokola ku kiseera management bali bawulidde byosaayosa Sibukandi wa Masaka Allah bwasoboseza olwaleero okubeera nga mulayisa. Neebaza Katonda okubanga olwaleero Masaka mugusizza watumugusizza. Oluvannyuma okwewovunaanyizibwa buno mu ofiisi yaffe ekikuli ekitabo kye nasooka okufuna ekyenda ennyo kyava Masaka nga kyogera ku Masaka. Nenzirawo nenfunawo akatonotono okwogera ku Masaka. Naye beebaza ab'e Masaka okubeera nti badde mugumiikiriza gye muli nga nsinkana ababiri, nsinkana abasatu, nsinkana abana nenjogera nabo babulirayo nti nakaalo kakababuulire nasinkanako Mtama Shekiruta olunaku lwamba etwogera kusonga z'olusozi Masaka tutegeeza kyekyokola. Masaka ono alimu byonna basheeka abakulu babaddemu abalala bakyalimu abasuubuzi ab'amaanyi bwe bali abantu abagala eddiini yaabwe bali mu Masaka muno. Naye bategeeza nti abantu abo bonna mu buli mutendera badde basinkana nenjogera nabo nebamula ekibaagala kikibalowooza neneebaza Katonda olwaleero nti tuzze ku ntikko ya Masaka. Josayeza Simukandi waffe next slide. Beebaza Katonda nti olwaleero olayiziddwa ku bukulembeze kubeera kuweereza. Obwerufu bubeere omwebagandi
waka plan ebeerewo n'ekiri waggulu wa byonna kubeera nga mu kigambo kyonna temwagala okuyisa lubeere lukiiko bwe lukiyisa lugenda kusanga buzibu. Obukulembeze obugamba nti ngambye obwogwawo obulembe bwaffe. Ofiisi etambulira mu kikapu obona bwakola ki? Olwekyo twebalaba nti ng'ebagambye nti tewali baddala era olwaleero singa kanso yakakasiza nsonga eno. Kikyo kitegeeza twagala okunyweza obuweereza. Omuntu ali okubeera mu ofiisi ng'eringa yeyeeka kyasalawo kyakola ki? Tubagamba nammwe abagoberezi muleke kukwata kaasi n'omusa mu kasonda n'omulabira byeyagala byalina okukola nga kaadi birina kubeera mu lukiiko management oba n'ekiiko eddala ng'ezimatuddamu olwaleero. Yosayosa mutabani wange Zendoga nabagamba gye nali Masaka naye simmanyi nnyo naye nafunayo emikwano egimu ku mikwano gye nafuna Hamid oyo ku Zendoga mutabani wa mukwano gwaffe Sekendoga tukozaayoza okubanga olwaleero okudda obuvunaanyizibwa. Twebaza awaliboota ennungi otwadde simuka okubeera nti mukwatagana mungi n'obukulembeze bonna omutwala eggwanga lino. Tubagamba mutongole abamiina wolokoso okutegeeza abantu nga baagala okukyayisa nti ab'ekibuli tebakolagana na gavumenti. Ekyo kikyamu eki naye tuleebaza flight ripooti gyewadde okulaba nga otambula ne gavumenti. Tetubagamba ki mukkirize puroguramu za gavumenti ezibatwala mu maaso muzijjumbire mubeere nga otambula nazo mu ngeri entongole. Njagala abantu bano basatu bajje wano bategeeze kutongole balabe. Asooka Sheikh Bagunduse njagala ojje wano. Sheikh Hashim Ondya Hamid ne Sheikh Basira ojje wano. Njagala Masaka twagala tuleke nga yebaza okujjula temuteetubuuza kintu kyonna kino kiri kitya kino kirikya ne father akomewo wano naye bategeeze nti Masaka ekoze eki ejjudde emunekye mumanja mu ofiisi yange babulaze mbabanja kubeera nga mugattako temutoolako. Takbir! Omukulembeze wammwe alayidde olwaleero. Takbir! Excellency Hamisi Tongo Sheikh Isa Basira yemyuka asooka. Takbir! Sheikh Hamidu yemyuka owokubiri. Allahu Akbar! Ono Sheikh Bagunduse twamulonda special envoy mu Buganda Region yakitwala yonna. Takbir! Enteekateeka zijja kukolebwa mukolo ogufaanana guno gubeere nga gukolebwa naye afuna okulayizibwa disitulikiti zonna ezo nga zikuŋŋaanye kulaba nga obukulembeze bwaffe bunyera bulungi mu ggwanga lya Uganda. Nolwekyo bategeeza nti nga ofiisi e Masaka
tubagusizza Haji Kabuye Arua Kasimu Kabuye abantu Masaka mwangale nti omusajja oyo ayagala Masaka ng'ojuulira kubanga Sheikh amaze okufa abadde ambeera ku Masaka kugenda kuteeka yaani olwayo Haji Kabuye kwekyamanja oli Masaka akakanisa sibe guli naye ng'abadde Masaka ayagala nnyo ate Masaka tulina okukisa wabantudde abantu bonna bekola n'obukulembeze mwagala kutuwamba kumpi dipyuti asooka Masaka owokubiri Masaka owaddaawa Masaka olw'ebyensimbi Masaka njogera ekikole ki n'owa Buganda Masaka wekubireko mu ngalo Takbir! Primary Secretary Office ya Sheikh Siraj Mudde ni Masaka kali mwagala kyawe Masaka muterere mulayini okulola obusiraamu werenga Masaka ejja kutika kyakubanyi Iseka mahali Masaka. Iseka mahali Masaka Salla ala Rasulillah Allahumma salli wa sallim. olwekyo twebaza abasobodde okubeerawo naddala okulaza emyera President omutegeeze Pulezidenti ky'obusamu bwa Uganda tuli wamu obatere babuzaabuza eyo nti kino kiwayi tetukyali kiwayi tuli mu bukulembeze obulina constitution tuli mu bukulembeze obuliwo mu mateeka ate n'amannya gaawukana owulira nga wagenda Mufti wansi yenze President Mufti bw'aba mulala nze nina ebyange bisooka bisupa okawanyi byali Sallu ala Muhammad. Supreme Mufti bagamba Mufti ngali ate siyo ebyo nalabako naye olyanga supa manya nti yenze akulembere Takbir! Sige Sagala babuzeebuze ate sekiwayi kyebyaa ebintu byawukana mu ntambula y'emirimu olwekyo tuliwo okutuweeza obusiraamu tuliwo okukuuma eddembe tuliwo okutambula nenna adakkiriza okutambula naffe tetulina busonga na muntu kubanga ekyafu kigamba bajja kugattako so sikola ki era olwobuuza nti olimbatoolako olimbagattako nga kubuulira dda ndimbatoolako mumayina gyakola ki ndimbagattako mumayina gyakola ki nekyo bwe tuli mu nsi tujja kukola emirimu ngaebagambye ate tulina buzibu na muntu okulembeze waffe bujagenda bwekola bwokka ngaebagambye sataze wabagambye nga 18 tugenda koboko gunofaana bwe guti kuteekayo bukulembeze unaddako tugende erira mpola paka abantu banakkiriza nti abaagala okugattako be bano tabe na bano obusambeere nga mulina ekitiibwa gyabo tubagamba nti mukirize Brigadier tutambule ffenna mujja kufunamu temunagala okutambula naffe muyinza obutafunamu kubanga muyinza okutambula n'omuntu naye ng'agenda basula mu kiira olwobudde ntegadde ebigambo byange nkomaawo nga nsaba okwebaza olugumiikiriza okujja mu bungi bw'emuti nosaba Allah tabaraka wa taala ekigendererwa kyaffe kutwala ddiini yaffe mu maaso Allah abeere nga kituwa era eddiini yaffe ebeere ng'etambula